Mu bbaluwa eyanga 3 Ogwokubiri 2023, Minisitule y'ensonga z'ebweru yategeezezza ofiisi ya Kamisona omukulu ow'ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku ddembe ly'obuntu mu Uganda nti gavumenti esazeewo obutazza bujja lukusa lugikkiriza kukolera kuno mirimu gyayo. Gavumenti egamba ebigendererwa ebyagguzaawo ofiisi eno mu mwaka gwa 2006 byatuukirira nga kye kiseera eggalewo. Ku bigendererwa bino kwaliko okulondoola ensonga z'eddembe ly'obuntu mu bitundu ebyamambuka ne buvanjuba ebyakosebwa olutalo, okulondoola ensonga zino mu ggwanga lyonna n'okwongera obukugu n'amaanyi mu bitongole bya gavumenti eby'eddembe ly'obuntu. Gavumenti egamba esinzidde ku mirembe egiriwo mu ggwanga n'ebitongole bya gavumenti ebiriwo ebirondoola eddembe ly'obuntu, saako ebyo Bannakyewa byegamba birina obusobozi obumala okukola emirimu gino. Ebyannakyewa biriwa nga babigalawo buli kadde. Abaali babiwagira okukola emirimu gyabwe aba DGF ne babagalawo. Era buli lunaku tubeeraawo buli omu alinze batugalawo ddi kati ebibiina bya Nnakyewa biriwo ebyo twogerako. Ne bw'olaba nti tulina Human Rights Commission eyaffe ng'eggwanga. Era nayo gavumenti yasaze budget yaayo kumpi by 50%. Kino ekikolwa kiraga ensi yonna n'okusingira ddala Bannayuganda nti kati tuli ku lwaffe ng'abantu. Wabula abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu kino bakirabanga ekigendereddwa okwongera okuserebya ensonga z'eddembe ly'obuntu mu Uganda. Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekitongole ki Foundation for Human Rights Initiative in Uganda agamba omulimu omukulu ogwa ofiisi eno mu Uganda kubadde kwongera maanyi mu kitongole kya gavumenti ekirwanirira eddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission n'ebitongole by'obwannakyewa ogubadde tegunnatuukirira. Kituufu alipoota zisobola okwongera okukolebwa, naye ate obukugu bwe tusuubira bwe twandibadde tusuubira nti ebitongole by'eddembe ly'obuntu byandibadde byenyumirizaamu bubamiddwa olw'okubeera nti ate ekitongole nga kino nakyo kiggyiddwawo. Ekirabika nti ensonga ezikwala ku ddembe ly'obuntu mu Uganda zongera kunafuwa bunafuyi. Yesala Bireete akulira ekitongole ki Center for Constitutional Governance alowooza gavumenti egezaako okusindika bubaka eri ensi yonna nti ekooye okulondoolwa. Lwe twava mu kalulu akulira Nuupu omwami Kyagulanyi yatwala okwemulugunya ku ntebe eno yennyini gye bagaddewo eya UN. Media ekavalinga abasirikale bavaayo ne babakuba emigo. Ensi yonna ng'eraba kyasendinga messages za mirundi ebiri. Message esooka yali ku UN yennyini gye bagaddewo kati nti tetubatya. Message ey'okubiri yali ku media mulekeraawo okuzunza olugambo. Ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti boogedde ku nsonga eno. Ebyo nno bye bimu kubikolebwa okutiisatiisa abantu n'okugezaako okulaba nti tewali ddoboozi liri independent liva bweru wa Uganda libanja mbeera eterere mu Uganda. Amaloboozi ag'omu Uganda tegakyaliwo. N'olwekyo tebaagala wano wabeerewo ababiraba n'okubyogerako kye bava babagobawo. Ekitegeeza embeerayo egenda kweyongera okusajjuka. Palamenti bw'eneddamu katulina minisita w'ensonga z'ebweru ajja atubuulire obanga yeegasse ku kaliigi aka Afghanistan ne North Korea, amawanga agatwalanga eddembe ly'obuntu ensonga etaliimu makulu. Bino bijjidde nga Uganda yeewozaako mu kakiiko k'ensi yonna ku bigambibwa nti ab'ebyokwerinda beenyigira mu kubuzaawo, okutulugunya n'okutta abatakkaanya na gavumenti. Edward Muhumza, NTV.